Wona osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nyina mwami Sentamu Sewandagi. Sentamu Mukasa Sewandagi musomesa mukugu mu by'ettaka, mukugu mu by'obuwangwa, munnamateeka. Agenda kubuuza tugenda ntandika okwogera ebigambo. Sewandagi buuza abantu. Bannyabo ne baseba batuwuliriza era abatulaba bonna gye musinziira. Mbalamusizza. Nze Sentamu Mukasa Sewandagi. Abafunye ebirungi mu bulungi mbasanyukiddeko. Abafunye ebizibu ebitali bimu basaasidde. Naye njagala okwebazaamu ak'ensusso oyo yenna ayina gw'ayambye okuba obulungi. Naye bamuwadde siringi 10 lwa kyaggulo. Omukisa guli eri oyo agaba so si eri oyo afuna. Afuna ye ebibi aba abifunye. Naye gw'agaba omukisa guba gy'oli. Nzikiriza nina amawulire ge nalabye jjo ku TV. Nabadde ntunula ku TV nendabako omwami. Ndako amukulage wano. Nalabyeko omwami n'amannya ge nagawandiise. Omwami ye Ali Bulezi. Esseguku Katale. Ng'akaayana nti bamubbako ettaka lye. Era ekyapa baakikyusa emirundi egi. Nendaba n'omusirikale wa poliisi Kituuma Lusoche. Nga naye agamba nti ekibabbisaako ettaka eryo kukozesa abantu abali kwaka. Tuzze tulabula abantu ebbanga ddene nti bwe baba banaakukyusiza ekyapa kyo obanga olina ekizibu ku ttaka noonya abantu abalina kye bafiirwa. Ate bw'omala okutegeragana ne Ssekanjakko nokkiriza nti Ssekanjakko akusabye miliyoni ezi tonoonya Sentamu omulimu bw'oba ogukwasizza Ssekanjakko. Ebizibu bino omwami oyo Ali Bulezi wendabe lwaki kyendowooza ekyavaako obuzibu okukyusa ettaka lye biva mu ebyo. Omala kulaba Ssekanjakko then n'ogenda onoonya Sentamu nga Ssekanjakko yakugyeko miliyoni 5 Sentamu nagamba nti oyo yakusedde awo walibadde wa miliyoni 2 n'ekitundu. Kati ne weefuula weekyuse oli alemererwa akuddiza essente kati ebyo bye bivaamu. Nange nina ekyapa ky'abantu nategeragana nabo oba transferingira ettaka lyabwe erubaga eyo naye nga ndi ekyapa n'amanya g'omuntu genkijjamu nkateeke mu kirala. Sente ze namuggyako zaali nnyingi, zaali miliyoni 7 naye kwegamba ye teyamanya kubanga lwaki ziwolo miliyoni 7 tugenda okukebera ettaka we liri alirina lyeryo naye ng'alina ebyapa biri mu kibookisi bingi tamanyi kyapa kyawo. Kati ebyapa ebirala byali byawa? Oli yali yalina ebyapa taata waabwe yabimulekera yabisikira. Kati wano n'awaawo oyo. Kati oyo nga tamanyi kyapa bonna tebamanyi kyapa kyawo kikola ki wekiri. Kati nga nina okuleeta abasaveeya bapiikinge coordinates bagulewo boundaries tusooke tumale okunoonya kino ekyapa ekitudde wano kiri buloko ki. Kati ne tugenda tusanga kyalina kizibu okukizuula kubanga bano ekkubo ku kyapa ku byapa liri eri ate bano nga liva eri mmanga ne lyambuka ngeno eploti esembayo. Kati ate bano ng'ekkubo baalikola eno nga liva waggulu nga lidde eno. Kati nga bw'otuukawo n'otuba butunuzi n'amaaso nga tosobola kuzuulawo. Kati sente zisinga obungi miliyoni nga 2 ne zigenda mu kunoonya ekyo tumanye ekyapa. Omwami n'atuwa ekyapa. Bw'amala otuwa ekyapa ng'ekyapa baakikyusa okukizza mu administrator ne bakizza mu mannya ge. Bali bwe bagenda okusasula basasulayo busente butono. Kati abamulandizi balina amagezi balekako transactions ne bagamba nti ziri pending transactions. Bwe bakujjako obusente obutono ng'obawadde sente entono bazikkiriza. Kati ne balekako pending transactions nga wano mu kyapa baamala ddo kitayipinga mu ekiri kiri mu mannya ga Ssekanjakko kiva mu ga Sentamu kyokka nga ku system kiraga nti transaction ekyakola ki ekyatambula tennatuula mu ekyo. Kati oli wabawa sente nnyingi. Kati gwaddako omulala gwegwe bakikola ki gwegwe bakituuzaamu oba si ekyo nannyini kyapa kino bw'agenda okwewoloba mu banka oba ki yo banka bw'erabako pending transactions ng'ekuddira olwo ng'oddayo ng'okola ki ng'osasula. Kati sente ze ne ziwera bwe zityo bwe ziwera ennyingi n'afuna abalala
ndowooza beyebuuzaako abagezigezi nti yakusabe sente nyingi biki ebyo ekisirusiru bwe bityo n'agaana okunsasula sente endala ezaali zisigadde nasigala mu bbanja miliyoni 2 n'ekitundu kati nze nenkwata miliyoni 2 kubanga kuko alina ezange professional fees nenkwata ezaali zimmanjibwa eri nenzisasula nenewola kati gye newola sente okuzzaayo ekyapa kye bammanja kati ekyapa bakyewolerako nze nafuna sente ezange kati ekyapa eno yo gwe ekyapa kati okirina nkirina naye bali abatuwa sente zaabwe zizaala zetambula kati weziri mu miliyoni ezi naye ngaali wa 2 kitundu kati embeera eyo yereeta ebizibu bokkiriza sooka obawe ennamba ey'essimu ku nsonga eyo y'ettaka 0702 43 88 52 so funa abantu beweekakasa bw'omala okuwa omuntu omulimu gwo toddamu kubuuza nti ono yansedde bakuseera takwazika ate abantu abasinga obungi abakolera sente ezaalayise entono kye bakola baba tebakimanyi bo banoonya we bakubbira era nange oli bwajja katugambe ne musaba kakadde ku mulimu ye ng'alina 5 muli komendi nga waliwo abalala bakolera 5 nga togenda kuddamu kubanja era nenkubira n'oli ono nosobola omukolera ku mitwalo 5 tinjasa omukolera n'ogenda bwe bakolera faaji ebyo bibyo siya nabo nabeeranga mu kirombe nabeeranga mu kirombe mbudde obwo kangereze ng'emmotoka y'amayinja tugitunda emitwalo aga naye nga bw'ojjanga oyina 15 ng'era waliwo asobola okuguza emmotoka y'amayinja 15 naye ng'omala gayiwakaawo n'okakasa nti aga 2 n'age 15 tegenkana bungi tegenkana quality naye nga gwe wano mugatunuulira olaba nga bifaanagana kiringanga na zino esaati ze tugula kano akasaati akange kayinza okuba ka mitwalo 2 waliwo akafaana ddala bwe kati nga ka mitwalo 7 era waliwo akafaana bwe kati nga ka 10 n'egi semusemu zibeerayo naye nga zonna ki saati ezifaanagana nagenda okugula empale eno nengitunulira bwe nti nga waliwo ey'esatu waliwo ey'ebiri waliwo ey'etaano waliwo ey'omusanvu naye nga zonna zifaanana bwe ziti kakati nga tuli mu kutandika njagala osooke weebaze aba opposition naddala bini UP mulimu gwe bakoze ndaba baminisita bakola operation zaabwe owawa Kisi abaaki batambula naye bakwataganye bulungi n'aba MP ba opposition mu field tewali kukubagana opposition yabeerawo nga minisita byamukama waali nga minisita gundi waali so bakoze omulimu omulungi okusobola okutambuza gavumenti obulungi soko beebaza anti kakati nze siyinza kugaana kubeebaza singa mbadde wa gavumenti yambadde n'owa bodaboda wange awo nga ndeeta nanga ni mwami Sewandagi oli wa ludda ki nga sikumanyi wagaana okutereera wakati abeeno bakuba n'abeeno bakuba ne mugamba nedda nze ndi senior citizen abadde atunulira ebbaluwa yange gye nawandiikidde omulamuzi Baguma nampanvu wa boda nga alina obudde obutunulira ebbaluwa eyo yagisomye ku boda kuliko abayivu yagisomye n'agimalako ye n'agimalako era n'ambuuza nti naye gwe oli ku ludda ki ffe bulijjo tumanyi oli wa NRM kubanga babagamba mbu nasala eddiiro nafubuka wa gavumenti ndi ate kakati bye nawandiise ku mulamuzi Baguma bifaanana bitya naye nze nina ebigambo bye nneekwata ate mbigoberera muli balabira ku bikolwa byabwe bw'osobola okubeera ng'oyambadde eddiba ly'endiga naye bwe nkutunuulira omanye endiga ngimanyi bw'etambula era endiga mmanyi bw'ekaaba naye endiga ekaaba bbe gwe bw'ogira bo nga mmanya nti eyo si ndiga endiga etambula ng'ekutamiza omutwe n'amatu gaayo gakoze gati galebera wansi ngenda okwetegereza nga obutu bugize buti nga mmanya nti eyo si ndiga era nga ntandikirawo okulwanyisa endiga bino twabyogere era si bipya nakugamba ng'okulonda kwakaggwa nti kuba MP 47 National Platform be yafunye kuliko ba MP 2 bokka abatali ba gavumenti abamu ba PLU abalala ba NRM ana mu 7 kati wero tya surprised nga ba minister kuba ba minister abatambula bonna ba PLU olina kugomanyi ku batambula atali wa PLU ba government tuve mu bya PLU anti mu government munda mulimu aba PLU n'aba mu 7 naye abasinga mu obungi kati ba kati abatambula ba PLU abatambula kati bwemba nakugamba nti ba minister abakaba National Platform abasinga obungi ba PLU na NRM
okujjako babiri bokka. Omuntu ambuuza nti ababiri abo be baani? Nze saagala kugamba nti ababiri abo ye Ssentamu ye Matiya Ssekanjakko. Muli balabira ku bikolwa byabwe. Kati okutambula na gavumenti kibi. Nze ndabanga ebyobufuzi si kusika mugwa, ebyobufuzi kuweereza bantu. Bwe buweereza obutuufu. Kaakati bwe batambudde nabo abantu baffe bafunyeemu ki? Bali mu kulambula nguudo mwe tuyita. Balambula amasomero abaana baffe mwe basomera. Balambula amalwaliro gye tulaga. Omanyi waliwo bintu bateeka okumanyako gya wange. Yewa naye ekirala. Nga gavumenti ya Museveni eri mukola nguudo. Naise bwe nadengenda emitala naise ku Oyima Road. Okutandikira bayitayo mu Jjokero. Bali mu lukola luguudo balugaziya. Bufida Road zibonna bonna nayo gye natuuse kati nawe nabadde nzira okuyita Kalangaala eno. Meri ekigala masaidi ze Kasana natuuse yonna enguudo ziri mu kukolebwa. So government ya President Museveni government ya President Museveni looza sente ezijjawa. Mufe. Kati kankubuulireko kyotanaba kumanya. Nti omusajja gwe bayita Uhuru Kenyatta mu myaka 10 gye yamala kuba president wa Kenya yakola kilomita z'enguudo mu Kenya ezisukka ffe ze tulina okuva mu independence emirundi egi. Kati ekyokola enguudo nakyo kiyemu amazzi. Ne bw'ojja buzinoononya wano ne bw'onoonya bunoonya wano n'obuuza nti how many kilometers of tarmac, kan ku kiregezi wano ojja okukiraba meters of tarmac did Uhuru wala bukozi bwoti Uhuru Kenyatta construct during his regime. Ebyo bintu bibisinga okuba ebyangu ennyo wano. Yakola kilomita 1,013. Uzire? 1,013. Ndaba 1,010. Dizino. Akano waggulu. Osomeka waggulu. Approximate 1,010. During his 10 years as president of Kenya, Uhuru Kenyatta's administration constructed approximately 1,000 to 1,010 kilometers of new tarmac roads. 1,000 to 1,010. Kibaki, Mwai Kibaki did 2,309 kilometers of tarmac. Uhuru did gumu 3 bano boche boogera. In only 10 years, President Kibaki managed to tarmac 2,300 kilometers. The most memorable being the construction of Thika Superhighway. Thika, Nairobi Thika Superhighway. 8 kilometers 5 eyaffe y'Entebbe, the Kampala Entebbe Express Highway 8 kilometers 5 eri erina lanes 4 nga etwala 4 ekomyawo 4 lanes 8 eyaffe etwala 2 ekomyawo 2 naye eri mu bitundu ebimu erina 6. Naye eri eyabali sente zebagikolera eyaffe eyennya esingako emiliyoni za dola 19 eyaffe zesinga kweri. Kati wano bakugambye nti Uhuru Kenyatta yakola omutwalo eyaffe eri expensive ku ye Kenya. Yes, eri expensive ku ye Kenya. Then kati bwe tudda yawo tuyinza okumanya wano katudde wano tulabe wano we tuyinza okugamba Atogezako kuyiwa mu mwezi December denjogerako ekyenguudo president. Leka naawe. Ate lwaki nkugamba? Did Museveni kati katwogere wano ku Museveni. Museveni constructed during his 40 years. Ekyo nakyo katukinoonye wano.
zizaawo. President Yoweri Museveni government has constructed 4,299 kilometer of new tarmac roads. 4,299. Kibaki mu myaka 10 yakola 2,339. Museveni mu myaka 4 40 akoze 4,299. Uhuru Kenyatta mu myaka 10 akoze omutwalo gumu 13. Kyekyo kye nakugamba nti oba mulalu okugamba nti Mwami Museveni talina kyakoze ne mugeraageranya n'omwana mutabani wange Sentamu Hamuza gwe natuma ng'ennaku z'omwezi 23 nga maama wange afudde March. Ne mutuma kuba natuma abaana babiri. Nentuma Sentamu nentuma ne Namawejje. Bombi ne mbagamba Sentamu ne mugamba atwale ebirango ku Radio Simba. Abike nga tubika maama waffe nga wakuziika enkerange ennaku z'omwezi 25 bonna ne babitwala. Sentamu bwe yava ewaffe Maganjo n'atambula Misinde. Okuvanga ennaku z'omwezi 23 lwe yasimbula okugenda okutwala ebirango ku Radio Simba. Tanatuuka Kawempe aliwe kakyukira wali ku mukaaga. Oba musiru nnyo bw'ogamba nti atambudde. Aba atambudde. Ate ye Namawejje yali agenda ku Radio CBS kati ali Kalule. Adduse n'emisinde mingi nayo yali Kalule agenda ku CBS. Ate agabadda bombo. Kati omu ku babiri ye Museveni. Naawe nze ndi mukugamba je nayise mu byalo yonna engudo ziri mu kukolebwa. Anti ekyo nakyo kyerabidde twongera kuje bayita debt burden. Ebbanje litubangibwa. Engudo zino zonna ezikolebwa kati wano tulina engudo ezikolebwa za mirundi egi. World Bank wano waffe Munansana municipality yotuwa kilomita 5 era ojja kusanga engudo nyingi omukyalo erigina nakaziba. Nekano kenyini kempisemu kali mu kakolansi. Nasaba oyo wadda Yesuwa World Bank eno kati gojja okulaba omulungi okkirira wali wansi kunira. Kunira ndabawo. Ekuba eridde ewamala ku masiro. Kati eridde ewamala ku masiro liyitamu neriguka ekatooke nerigenda. Kano tekaguka katooke kano. Akakomaawo. Kakolansi akakomaawo akukadda. Tekali mu project eno kakomaawo kati liri eddala eriyita wali eri liyita eriyite wamala ku masiro lijja neriguka ekatooke neriyitamu nerigende jinja kalooli kwekereziya neriddamu neriyite Maganjo wansi lyonna likola ezo World Bank. Era kubera ojja disanga emuduuma kulw'Emityana ova Muduuma ogguka Mpigi district ku kooti wenyini woggukira ero nalo balikola. Ojja kulisanga Emaya gye twagenda okuziika walirabe wa mama wange walabanga babushikiriya linga ero liyitamu Bulwanyi Naminage erigenda Kasanje neriguka eri nakawuka neriguka ku Lwentebe. Ezo za Kampala Metropolitan yezikola era mwejja okubanga ekola oluguudo luve Kasangati luva Kira Kasangati Matugga ne lugenda Wakiso ndulaba nalo ni waffe bagenda kudamu bakole oluve Kawanda ku research luyite mu Kirinyabigo Katalemwa lugukeeri. Ezo sente siza Museveni ng'omuntu. Ne government World Bank yatuwa grant ate ezimu za banja ogwo omulimu abasinga ogukola okulaba nga sente ezo zivaayo yali Road Mayor Erias Lukwago. Nyenga ali mu government yani yajjana Museveni. Netwogera nabo aba National Unity Platform nti Lukwago oyo gwe mulaba abasajja bano bamaze myaka banoonya bwe bamukwata naye kati abakyabalimu ekintu kyokka ekikyamukutte bwe kiti kyekitiibwa ky'obwa Road Mayor. Ne tubeegayirira temubumugjaako ne babumwambulako era olwamwambulako obwa Road Mayor n'asigala nga muntu wa bulijjo. Mbadde nsaba ebya Lukwago tubireke. Neko jawange lwaki Lukwago omuwalana simuwalana njagala ombuulireko kubanga gwe musajja Sekanjakko Lukwago mu mbeera gy'alimu ng'ayimirira mu maaso g'omulamuzi nga mulwadde agenda kufa n'alaajanira matovu amuwa ebbeeyiru ne bagimuwa eddakiika 2 ne bamala ne bagyefuulya nalaba ne birivumbuka olumu mbuuza nti birivumbuka ono baali baaki abantu abamu bakola ebintu nga tebamanyi nti enkya bijja kukwata ku baana baabwe n'abaana b'abaana baabwe.
Kasibante Moses yaja ne national ID ye ngeri original bilivumbuka najituna bwati nagitakulako bwati nagamba nti duplicate kati ne kati era yakola nsobi kubanga tayina chuma kikakasanti eno original yebo yagamba nti duplicate najisuula negwe okulabanga Lukwago kitaawo embera gyali mu mutunulire Kiza Besigye bamuletedde baloya be Martha Karua ne oyo ne bamuzaayo nti ali persona non grata takirizwa mu Uganda Elias Lukwago oyo ne bamukwata ne bamusiba bana abala basomesa be Makerere Kalibala ne munne Mpanga abo ne babatiisa okubagoba kubirimu n'abala bonna abali ku tiimu ya Lukwago ne babagoba ne babaleetera abala abanaakiikirira Besigye nalabye omukazi ng'ayimiridde wali fe mu mateeka tosobola kuwolereza muntu nga toyina instructions kuva gyali bwekiri omusajja Lutale yayimiridde mu maaso g'omulamuzi n'agamba nti nze osimukkiriza kumpolereza naye ye n'ayimirira wali n'atandika okuwoza eyo ebbaluwa yange gye nawandiise nga bino mbiwandiika nga senior citizen kubanga ensonga ezaaleka munnamateeka ensonga ezaaleta Museveni mu buyinza nzimanyi nze nafiirwa abantu bange bana taata wange ne baganda bange basatu bafiira mu lutalo lwa gavumenti ya Mwami Museveni embeera eno yemu yetuzizza wano kati mbikulaga buli wenjogera ku Elias Lukwago era abatuuza lwe bakuyisaamu eggaali ne bampisaamu kizibu kyonna Elias Lukwago ki nyambaako Elias Lukwago naye lwaki toyagala muntu ayogera ku Elias Lukwago nga bamuwangula akalulu towekwasanye ni yuppe bwali bunafu bwe Lukwago atazimba capacity nga bamukutte mu nkwata gye bamukwatamu wadde wakaliko kuvayo abantu 5 abali around yo kuwanika epano gabane Lukwago mu mute talina capacity gye yazimba obadde oyagala bakole ki so Lukwago gwe amulinako n'Oluganda bwe tubanga bwe ntula wano ku seeti tubeera tukayana bukaya nyinaabwe buli wenjogera ku Lukwago ondaga ekyo kati nze nkugamba nti Lukwago singa abadde akyali olukola okwagala okukwata Lukwago si lwaleero njagala kino okijjukire amawulire gaafuluma Lukwago lw'omukyala we ye mujulizi wa gavumenti mukyala ani ono mwemine gwe bakata Miriam Matembe ne baleeta Ssemuju Ibrahim Nganda ebyo byafuluma mwaka guli nti babavunaana lumu ne Besigye era Lukwago n'ayimira ne maaso g'omulamuzi oyo baguma n'akyogerako n'agamba mbiwulira mugamba nti nange munvunaana ku musango guno lwaki temunkwata ng'akyali Lord Mayor era byo mukwata tebabisiinyaako amaze kuvaako bwa Lord Mayor ne bamukwata wekojja wange omutwe gwe gulimu buugi ddala obutasobola kulaba nsonga ezo so Lukwago muleke lindako yabadde Lord Mayor omutwe gwe gulimu buugi n'okubeera Lord Mayor era takibadde lwakuba nti w'amaanyi alina kapasite gyazimbe Lukwago ndowooza kyali kyekyo kyalina okubeera talina kusuka ku bwa Lord Mayor lwakuba nti mumuteeka waggulu nnyo kati ngenda kukola research mu misango Lukwago gyawangudde nga munnamateeka kacyanga atandika wolereza abantu ku lwokubiri twogere ku research eyo ojja kubona maze ngenda bangi maze omanyi mumutiitirya nnyo omulodi wa Kampala kati nze njagala bwagazi gwe ku lwokubiri tokola research ku gyawangudde kubanga emisango Lukwago gyawozeza mingi nnyo jangu nagimulemye okay ogambe nti yawoza omusango gwa gundi ne gugaana ewunya okuba nti Lukwago abadde Lord Mayor ebisanja 3 Kampala gwe jangu ng'ogamba nti yawoza omusango gwa gundi ne gugaana naye njatuveeyo nawoza omusango gwa gundi oleeta akantu ka Lukwago ngo olina abantu beboseetiize bajje banvuma era banvuma luli eri banvuma bangi olwa Lukwago ne Sseggona Aleo tebajja kuvuma kuba bamaze okutegeera nti yentegeerayo so obamala okumanya nti entegeerayo yeyo nafo oyina bubezi oyina beef Lukwago ng'omuntu awo tebajja kuvuma era banyabo ne basebo mbegayiridde ono kojja wange mutabani we Elias Lukwago kitaawe wa Luganda ne Elias Lukwago kati ezo gulages zaabwe ziri mu family so tetwogera ku Lukwago ng'omuntu ne twogera ku biki ebiriwo lanjagala tula events zino as they have been unfolding daye mabega nga Besigye akwatibwa bino nze mbiwandiikako ate kati natandise okuwandika kwennyini okwaddala otula wansi nempandiika sagala kukoma kwogera kuno kwokka bakwata Besigye ne bamukwatira e Kenya ne bamudipotinga unlawfully ne bamuleeta wano
ne bamugulako emisango egyo egya treason n'abalala abantu beerabira mu 1993 omusajja bamuyita Gabula Bright Africa bamuteekako omusango ogw'okulya mu nsi olukwe nti yali akulira ekibinja ky'abayeekera kye bayita 9th October Movement NOM nti akikulira era mu ngeri yaabwe y'amancoolo balina omukazi gwe baaleeta mu kkooti nga bwolaba omuzungu ono Wilson gwe bagamba baleeta omukazi mu kkooti ng'omukazi akakasa bulungi nti yatuula mu meeting nga bw'owulira meeting eno gye bavunaana balukwago yali mu Gabula Bright Africa ng'ategeka okulwanyisa gavumenti ya NRM okugijja mu buki mu buyinza bino byonna byolaba lwakuba kati baleese bano balala naye baabikozesa kwoyo gundi era kkooti gono 93 twatukyalina n'amateeka nga teri omuntu akola bya kisiru ng'ono baguma bw'omulaba baabikolanga munda kalenda stayinire ne musingisa omusango Gabula Bright Africa bwoba oyagala genda onoonya omusango Uganda versus Gabula Bright Africa and 8 others omusango ne baleeta omusajja oyo ne bamuvunaana omusango ne bamusalya ekibonerezo kyakuwanikibwa kalaba nga basinziira ku bujulizi bw'oyo omukazi mu mateeka bw'oleeta obujulizi balina kye bayita corroboration olina ky'obukwanaganya nabwo nti singa abaawo okufa kw'omuntu ky'omuntu yafudde okulaga nti omujulizi ono Sewandagi gwe tuleese yaliwo ng'alaba Mathias Sekanjakko ng'akuba oli ekikonde kubanga already oli yafa bujulizi bulaga yafudde kati tuleeta okukwanaganya kw'obujulizi abalamuzi mu kusalawo kwabwe musango ogwo gwa Bright Africa baagamba nti oli bw'aba mbega wa gavumenti obujulizi bwe tebwetaaga kukwanaganya buba butuufu ye kasitaabuwa buba butuufu kati kyovola baye mujulizi ono gwe baleetedde Kizza Besigye n'abalala kati we twogera Kizza Besigye ali mu koma mulabye nga yagudde mu kooti weewuunye yasooka kukaayana ng'akaayana ng'alwanagana n'abasajja abo abasirikale bakomera ne bamuteekako empingu ng'ali mu kaguli birivumbuka n'aleeta omujulizi we mbw amubuuza ebibuuzo Besigye n'atandika okuleeka naye omulamuzi ng'agamba nti genda maaso naye waliwo abalamuzi be tulowoozaako mwami Baguma simanyi nga ensi eno anaagikungula nsi tekungula teri ajja kungula nsi kwene ensi mwe tuli kubanga gye tulaga si wangu amazzi ago g'olabanga gookya wansi waago waliyo omuliro bwe gubala okuvaamu gaddayo ne gawula omuntu n'aganywa Baguma si yasoose okukola bino mu nsi yonna kati gwe bw'otuddayo eri gy'odde gy'ogambye nti gavumenti eno ekoze ebintu bingi era walabye enguudo manyi okuyita walabye enguudo buli wamu bali mu kukolawo nkuwulidde 14,299 kwezo kilomita 14,299 kuliko oluguudo lwayita Northern Bypass baatandika oddukola mu 2006 nga tugenda mu kalulu ka 2006 nakati bakyalukola baluddaabiriza kati so kiri bakyalukola teruggwanga nkusooka lwali nizinya ne basooka bakolako 2 ne badda ne bakolako 2 kati ate baddamu ze baasooka kuba waafa dda Entebbe Expressway baalutukolera ku ssente nyingi ennyo gambye lusinga olwa Kenya olw'enguudo 8 ebbeeyi naye bwe tumala oddukola gavumenti gundi banka ya China ye nannyini luguudo olwo era erusolooza ng'oluguudo sipaani yaalwo ya myaka 5 egana solooza 5 years I mean 50 years lwa myaka sipaani yaalwo obuwangazi bw'oluguudo lwa myaka 5 naye kampuni ya China eyalukola egenda dusololeza emyaka 4 kati fe tulina myaka 10 egenda duvaako nga lusigaze emyaka 10 lufe Sewandagi yo wejjo dukola ki egenda luvaako nga fe lusigaze obulamu bwa myaka 10 lufe kitegeeza tuba tuddamu kuzimba lupya kati abo bwe bolowooza nti bakoze bogeraageranya kubali omwana wange gwe natuma okujja okubika mu mwezi gw'okusatu ng'atuuse Kawempe wekakyukira naye ng'omufugo yajja okubika tuziike tuli mu mwezi gwa 8 katugenda na kumwabiza lumbe kyannatuuka gye tulaga kituufu atambudde naye talina kyakoze there is no work done kakati ye gavumenti ya Museveni nti mu myaka 4 ate mwami Museveni mu myaka 4 gwe twatuma ku CBS atambula dda
bombo Kalule ali Kalule kitegeza jalaga ate nona ali ku mukaaga amusinga kuba yamanyi gye tulaga Mwami Sewandagi ne Museveni gye tulaga tamanyiyo ekizibu kye tulina nti bannaffe betulita abafa opposition yabakwata n'abateeka mu nsawo ye. That's why osobola n'okutuula wano n'obeebaza nti bakola bulletins bulungi nnyo ne baminister batuuka eri bano nakugambye bwe nti era njagala kukiddamu Minisita Balamu okutuuka awantu n'ayogera ku toilet ya $7,300,000 n'ayogera ku Edmansita ayina abaana nga Edmansita ate nga nabo tabeekakasa ye yennyini n'atandika okubala. Minisita wa local government tayinza kubala baana mu ssomero gwe mulimu gwa Minisita wa Education era senga bali badde bakyagala yali badde ne Minisita wa Education atambula naye nga yabala abantu abo nalaba none Najjemba ngali awagamba amalwaliro bamuyita Najjemba namulaba ku chano ya Kewaza ngagamba amalwaliro ago simanyi mwanyina wa Museveni naye nga nze mumanyi simulabangako na Museveni amalwaliro ago ge mulaba Health Center 3 amalwaliro ga local government kati byabigamba bajega fa babeerako bakansalazi ku level ya district tukimanyi fo mulimu gwaffe nobola ba in charge oyo ali ku ddwaliro eryo obuvunanyizibwa bwe just kubala bubazi balese empekeze eddagala mmeka nina abakozi bwe bati n'emisala gyabwe tagiraba nako tamanyi nabo basasulira naye agulinda nga bali abagukola ki amalwaliro gonna mu Ministry ya Local Government gafugwa Ministry ya Health ye nanyini basawo ye nanyini ddagala ye nanyini ki local government ekitundu mwe kiri tuli ba just ba supervisor oba tubeera ku monitoring kugendawo kansala nola baluwe mbidagala bwe liba teririwo toyinza kusinzira wakiso n'ogamba chairman wa district n'alagira aba NMS nti muteekaawo eddagala tekisoboka era ayita mu DDHS kubanga eyo level kwe tukola ki kwe tuli kati abo baminister boosanga n'akuguumaaza nga Uganda Airlines yokka bojibuuza wano nti ekoza ebbanja lya mmeka enda buli financial center ezimanyiddwako ziri trillion 10 ezibula financial year kankubuuza how much kakati neno jagena ko Ssemuju ono Ssemuju yajeziza Uganda lindako kato the Uganda Airlines loss to Uganda since its Uganda airline losses since its revival in August 2019 Uganda Airlines has accumulated over shillings 1 trillion in total losses. 1 trillion in total losses. The state-owned carrier recorded a net loss of shillings 237 billion for the year 2023-2024 financial year, and roughly shillings 230 billion. Eri tugambye what tugambe 237 2023-2024, and then 230 billion to 271 billion through 2024-2025. A billion bibiri mu asatu ne bibiri mu ensanvu mu emu zezabula mu Uganda Airlines mu mwaka gumu 2024-2025 okitegedde si 2025-2026 kati eyo bala mutagenze eyo naye agamba alwanyisa nguzi ali eri akwata omusajja alina toilet $7,300,000 billion 2.3 nagamba nti billion emu bw'ogigabanyamu $7,300,000 ozimba mu toilet ezisuka 20 roughly 20 kati billion 2.7 eyo tagenze eyo kati akulaga wano mu bino kusobola kubuzabuza ku diverting akujje ku bubbi obunene otunulire buno bubbi obutono ate nga ne kawo gwayogerako eyazimba ka toilet yako annyonnyodde bulungi nti toilet twagizimba kubaamu kinya wansi
it was a temporary structure. Twagizimbisa milioni 2.73 milioni 7.3. Yes, ezo sente zali approved ne council. Nenga accountability yagizimba nagamba nti twagizimbisa milioni 2.73. Bwe mmala okuzimba tosobola kumbuza accountability. Omanyi lwaki? Bwe mba ngenda okuzimba ndeta waka plani yange nenkulaga toilet je ngenda okuzimba nenkulaga BOQs nenkuwa ne total cost yayo nti milioni 7.3 gwe noza approvinga teba accountingira sente zilingalo zili bwezityo katebe tebabikulaze tugenze wase mu ngenda wase mu njagala malirize na kino nti bwe bagenda okubala abaana Headmaster akunyonyode lwacha ina abaana abempewo nagamba nti nina abasomesa 3 mwaba era namwe mulimu abempewo government ensasulako abasomesa 17 be bali ku payroll ya government abalala bonna government tebasasula ba private naye essomero lina abaana 10 mmeka 13 okusobola okufuna abaana okusobola okusasulira abasomesa abalala okusomesa abaana nina okwongeramu abaana abempewo government enyongere ku sente ezo ate n'abaana balina okumpaayo ku sente nsobola okusasulira abasomesa bali ekyo bbala mu magezi gaago obuntu n'atatula wansi channelizinga nkulaze Uganda Airlines omako gwe twogedde ku bilioni 2.71 yatunda tiketi ez'empewo fraud ngaziguza bana officials ba government abatambudde anti batambula government yesasula za bilioni 10 mwaga nendo za government buli omu ali mu government gwokutegobba gwofunayo balamu eyo je yali badasokera asobola yamanya abali yabanene sikujja kukwata busomero bw'enansa ndasimanya bwe wakiso simanya nagenda atete mu busomero bwo bwatuukayo waliyo ebizibu ebisobola okukolebwa asoka bwabanga wamanya agende mu wakisi asoka agenda kunoonyereza ku luguudo Kampala Impige Express bwe bakubisamu emirundi kumpi esa kati njagala babe ng'ogenda okutuuka Erungala ng'otuuka Erungala ova mu katoogo wansi olinya otuuka Erungala mu kkoona waliwo omwami yagera nga ali mu government saagala mumenya yamanya nti pulaani y'oluguudo eyisa waliwo ka exchange awo n'agulawo akaploti n'azimbawo n'akayumba compensation gye baamuwa yokka gye baamuwaawo balamu ne bwakwata bukwasi report eyali yogera ku Yunura n'okwata oluguudo Kampala Entebbe Express Highway Daudi Migereko bona mu report mwebali balina we babba sente waliwo n'abalombe abaali basima amataffaali oluguudo lwayita nga nabo babawa sente mu bilionizi balamu lwaki tasooka kukwata abo bino bya no balamu stage managinga ekintu okulowoozesa nti waliwo kye bakola naye nga alina kyo sensi tebalina kye bakola kati bano okumulaga nti government eleta sente mu kati bano ba MP muloko government bano ne bazibba kati bano ba MP abakibuukidde tebakibuukidde bubuukizi ogwo mulimu gwabwe bakiwa amaanyi kubanga babalangirira oli alabike ng'agira ki ng'akola ono ow'Entebbe gwe njogeddeko wali Seguku Katale gwe babbako ettaka ekyapa ne bakikyusa emirundi esatu bwe yagenza okunyonyera agamba nagenda mu State House eyinza kusazaamu kyapa ekyo era ettaka lyo senga balikyusa emirundi owokuna ono ali mu mannya ago aba bona fide purchaser gwe mutaka eryo era nkulayira omusajja oyo ajja kuvaawo awo ayagala takola ki kubanga kati alina ekyapa nanyini mannya agali ku kyapa ye nanyini ttaka kinene ekyo kyasobola okufuna kati ono gwe batemera ebitooke ne bw'anaagenda mu ggulu ewa Katonda asobola kufuna compensation okuva ewo gwagamba nti gwe yawa ekyapa kyakikyuse n'atakikola ki naye ojja kwesanga nga gwe yawa ekyapa kyakikyuse n'atakikyusa ng'alina endagaano ng'onaamuguza omanyi zijja zitya bompa ekyapa kyo onsayiningira transfers eyo signature yo mba nze nakoze n'endagaano n'ogisayininga kati endagaano nziteekako byonna byenkola ki byenjagala Ssemujju Ibrahim Nganda namulabye omanyi kati munense twenkanyankanya Ssemujju nali simanyi asobola ku TikTok n'ayogera ensonga ye yali alowooza abeera ku NBS TV
awandika mu monitor obuzava nawe kati ekyo kyali kikuluma tekinuma naye Ssemujju nga yamazeemu amaanyi manyize nali muwagizi wa Ssemujju mu kalulu akawedde sijja kulimba Ssemujju okutuuka n'agamba ne bannayuganda mwerwaneko ali eriye tasuubira na kudda kati kankubuulire mu Uganda wano Ssemujju alimba njagala kubuulira mu nsi muno abantu abatufera ebyobufuzi be bano Ssemujju Ibrahim Nganda omuvunaana ki Medad Lubega Segona akali amagwa obavunaana ki Elias Lukwago era bamenyi bona 7 nga bwe bali olekeyo Namboze yekka ane Namboze era naye yatufera ne Muwanga Kivumbi abo bogenda okulekayo abonna batufera ati yongerako abalala 2 ababulako kubanga bamanyi the great 7 netuuga naye yatufera ne mulala ania Bedi Bwanika Kasibante Moses kati awo enjawulo ye liruddawa Ssemujju okutuuka na yakufera ki mwerwa Ssemujju abadde n'okulwanira ku ground agamba alwane kinga lwaki oyogera ku Bobi Wine yadduka n'agenda ebweru ng'ate ye n'okwogera tayogera Bobi Wine bino ebintu si tabirimu bino tabirimu yani Bassemujju babirimu yajja si kuba wa service kiringa wona agamba nti kangende mbayambeko kojja wange mulimu ebigambo byogera n'onkwasa ennaku Ssemujju yamazeemu amaanyi mpulira nga njagala nakukaaba Ssemujju yamazeemu amaanyi senga tobadde kojja wange ng'olinga kwezi nga gwentudde naye wano ebigambo byogedde bibadde bikubye oluyi Ssemujju kituufu Ssemujju yamazeemu amaanyi nekambuuze mu iso okolerawa station ye decide ki nzate solabawa iso naawe ezo agency zammwe ntandi omanyi kati ngenda kuyingira mu ntandiko okunoonyereza okusooka nasooka kulaba nnyindo yeeyo neraliikiriza ngenda okubuuza ebikwata ku kika ky'enkima nga nabyo olina by'otomanyi tibimanyi era kaakati bwe ngenda okwetegereza ekibuno kyo kiddugavu kaakati ate enkuba gy'okubamu abantu baffe wano kubanga balimbye abantu naye yabumalirivu kyokka waliwo abalimba ebituufu toboogerako era kyova olaba waliwo erabira okwogera ku Ssenyonyi nga ayaniriza Museveni era wagamba wamuwolereza bulungi nnyo n'ogamba nti yabadde akola mulimu gwe bakojja abo bakitaaba baali badde bafa abo bo bagamba nti abo tebalina kye bakola batulimba badde bagagalira mu gavumenti ya General Museveni nze Ssemujju Abaganda bagamba nti entubiro embi ekukwasa ku nkanaga ekkubo lyokka Ssemujju mwasobola okuyita okwogerako naffe wano eteekwa kuba TikTok oba YouTube kubanga tewali TV jajja kwogera ne bamukkiriza tolabe nga nawandiise ebbaluwa yange mawulire amawulire mangi gaganyo giwandiika agasinga obungi ate nga nabo wa kopi yafulumidde mu kapapulaaka naye njagala kubeebaza bamulengera ne bagifulumya ebbaluwa yange kubanga oli yenna kyemalira atulwanyisa buli kkubo lyonna yaliggalira yassaawo abantu be kati niwano kwemwesi media yateekawo Sekanjakko musajja we buli oyogera ekigambo ekinene tatya nabali eri batuwuliriza abagenda omukuba emiggo agamba bugambi ndi ebyo tebikola kati Ssemujju awo yabadde asobola okuyita gwogambe nti yabeerangako NBS NTV nga gyabeera kituufu naye okubeera kweyo gwe kwali kukufiiriza ki wamuyitako kajje kwemwesi media n'agaana masimo manyige namukubira ewabigirwanga mugende nange mumanyira kati nyanga kubayita wange kulumbyewa mujjanga kunsanga kati wano nange ate bali ku gate wali bamala baguza chai wa mutwalo ani agula chai nemulyoka muyingira wano ngane kulandista wa kanana nemulyoka muyingira wano okunywa ku chai so bwe munabanga temukoze ekyo tetujja kubakkiriza n'eggwanga binyigiddemu analyzing Ssemujju abadde mu struggle atuuka ati ogamba nti kakati bane mwerwaneko nga naye ali eri nakikugamba emyaka Ssemujju nga gyabadde nga mubaka wa parliament wamulabako nga adduka mu Uganda nanti kuba yalina ibintu yobaka bwa parliament twabibagamba ate mwe Sewanda gyabadde na position kati mwe mwabamu ate ffe tuyinza ate kumuvumirira kubanga kyakola tukimanyi kati mwabagala tuwaliriza tumuvumirire nedda kuba tumanya ali kumulamwa bano be muteddewo kati be nakugamba nti ku babaka ba parliament 47 kuliko 45 ba NRM ne PLU era yensonga lwaki buli wobalaba bagezaako ekintu kyano kibaze nti kifu era netulaga balamu nti singa abadde ayagala kukwata ku babbinga ddala Genuine ayogera ku bubbi yali badde anoonya lipooti ya Auditor General n'asoma eyo yokka n'akwata ku bubbi obugirimu wabula atwala ku katoireeti nga Muwanga ne mu lipooti ye teyakakola ki Ssemujju teyakawandiikamu kati ba Ssemujju bano olwamaze obba strippingako
immunity gibaine wakaba parliament balukwago era banji bakyabakwata nempuuga senga teyadduka kwekweka olaba omuyambi we yadduka musajja wa Katonda gonza ga mitimbo muyambi we yekka yadduka mu ggwanga singa nempuuga teyadduka kwekweka naye senga bamulyawo dda nenga bamulirawo ki kubanga mwamu strippingako immunity yalina mwabamujjako immunity buli bajjako immunity y'obubaka wakwata linda ko ne Sseggona naye bajja mukwata kase bana musanga mu bumenyi bwa era yaddako ati babateeka ku kisango kiri ngawe bakitekako Lukwago from nowhere era ne Sseggona tabera mu chambers ezimu ne Lukwago bwaba Lukwago yali mu meeting eyo Sseggona ogenda muganirawa bino ebya AI okumanya AI agenzo wale benali njagala kuandika research paper yange njagala kuandika ku the effect of AI ku kiteeka erifugo kuwo bujulizi ennaku ezo nalabyeka AI kaliwanuka app omuntu akakwata bwati n'ateekamu ekifaananyi kya just mutwe gwokka bwe guti Matiya Sekanjako n'anoonyayo n'omuwala mwannyina Nakanjako n'akagamba nti generate a blue movie ne bakufulumya mu katambi ng'oli bwereere nga weekeja bakujerege kyoline mwanyoko lwaki badde yagala nkizeemu bulungi nze bwekizeemu bwe ntibwendeko kiddamu semujju sirina kyemuvunaana ekyo kyeyabadde ateekwa okukola kyeyakoze era ffe tumusaba ayongere mu maaso eyo gyali nenya nnyo Bobi Wine ali ebweru nga tasobola kwogera ku nsonga za wano njagala ndabe akatambika Bobi Wine ke yali akoze ng'ayogera ng'ebigambo ebyo Ssemujju bye yayogedde bukyanga afuluma Uganda Ssemujju Bobi Wine gyali mu US bano tebasobola kumukwatirayo yadde okumukubira amasasi bamutte naye gyali omusanga akayanana bino atulaga biri kati yatugambye bamachete nga babatadde bye yatulaze naye bamachete okubata kwabwe gavumenti yabateredde ku ddiru ki gavumenti yabakwatira ki okimanyi nti najja wano nenkugamba nti abo nabakwata 26 endagaano yali egamba abo si baakuta badde n'obu proof ebeera kwani kati uliza wakimanyako nga kugamba nti abo tebajja kubata nakugamba nti abo si baakuteeba bagenda kuta bano kati ate be nagamba okuta ate tebabatadde kati batadde bali ne babafulumya ebyo nabyo tuteeka okubaako engeri gye tubisomamu tumanye ebyo bigendererwamu ki betwayita abaffe ddala baffe njagala nnyo okwebaza abantu kati bagenda bazibuka amaaso bw'okimanyi nti bakyamaani bonna abeesimbyewo buli abadde bayinkambenti batono nnyo abaawanguddwa baakakuttemu kati bakyamaani werosi wano muzibu okuwangula bwotyo ne mukalulu akalayini inkambenti sebo tebamuzanyirako ne wabanga kyamaani werosi wano nga bakyamaani wakano kagadeni kwe tuli nga inkambenti ne boleeta amanyi g'abantu inkambenti muvenako yalemeddwa okuwangulwa Ssemujju Ibrahim Nganda ewaffe eyo bawangudde kyamaani werosi wano mukyala Joyce Saka naye yamuwangudde nga wa NRM naye mukulangirira ani yamuwangudde bayina candidate omulala eyabadde independent wa mukikajjo bamuyita Waswa manya ko dibane kubabazeemu bawandiika mu register abantu kati bawandiika abantu mu register returning officer yagambye nti yasoma abalonzi abali ku register kubali ku register Naalongo wa NRM mpakyakulabirako bwe baba baliko 205 oba 5 Naalongo wa NRM yafunako 207 naye oli omulala independent Waswa yalina abalonzi 105 ku layini ye nga kitegeeza nti kubali ku register ye yalinako 2 abalala bonna abayongerako ku layini tibali balonzi abewandiisa kati looza bagenda kugamba niye yawangula akalulu kubanga okulonda kwero si wano wali tolina kuba mutuuze kyokka walina kubeera ku register eyo gye bawandiisa ate naku baazi tuweze wandiisa zaali 10 kakati ensonga y'Abassemujju tugiweddeko twagimaze siyinza kugiddamu gy'oyagala ngitwale sijja kugitwala Sseggona eryo ddembe ly'abawuliriza bo bajja kusalawo Kasibante Betty Namboze ne Muwanga Kivumbi baatulimba abawuliriza bajja kusalawo baatufera baatusala nsawo so kati Ssemujju wabanga atya n'okukomawo wano naye nga Bassewanda gye batalina bifo basobola okwogerera wano kyokka osobola okuwangula osobola okuggyako omusajja ng'oyo nga togenzeko wadde mukomera oyagala
okujjako omusajja ngoyo naye otya n'okutula mu kapoliisi seero olina ekizibu kinene ya nnimba mu kkomera tebakolera byabufuzi. Tugenze Mwanga Kivumbi after 19 days bamusanze Nateete naye nga bibaddewo nga Nateete ani yamutaddeyo poliisi abali bamukote bamutaddeyo naye gavumenti badde temanyi gyali poliisi lwaki yabakutte nga bamuleeta ate yabalabye ebamusulawo busuuzi kiro ebasulawo musuule poliisi yawa gy'osanga nga nzigala ekiro tebamusula ku poliisi tera nti poliisi eri wano ne bakusuula busukka bamusuula busukka kubo nga bamusibye emiguwa oba simanyi oba bali bamusuula oba yali mulwadde nga tasobola kutambula bwolowooza Mwanga Kivumbi oyinza omusuula busukka kubo ne bukya ku makya ngakyaliwo kati awo simanyi kati poliisi ye Nateete yamukwata etya mutwale mu kkooti anti state erabika luli yamuyoola nga gavumenti yamuleetedde gavumenti kojja wange bino ebintu ebimuteekamu amagezi amazaale kozesa obugezi otutume nnyo ngamba tamale emirundi kwe yakozesanga batuta logic ye yali ekutte muwanga kati waliwo betasobola kunnimba nze bwe muleeta ne musuulira gavumenti poliisi yali enoonya abakwata Mwanga Kivumbi nga tebamanyi ekibuuzo ekisinga okuba ekinene kye twandyebuuzizza bamuleeta batya ne bamusuula ku poliisi ne badduka ne bagenda poliisi ne tabakwata state ate osobola ogigamba nti poliisi ate poliisi mu kifo ky'okwata Mwanga Kivumbi kuba Mwanga Kivumbi baali bamutadde ng'alina beiru poliisi yali erina kumuta buti nemuvuga nemutwala ewuweeka kubanga Nateete yali ekubira na mukyala we wane Makerere n'amukimawo n'amutwala eka naye ate bamukwata bamutwala bamuzza Butambala mu kkooti yajjiza emisango inciting violence poliisi yalina fayiro ya Mwanga Kivumbi kati bakuvuga ne bakula mu kkooti nga tebalina fayiro yo kojja wange kitaawo Tamale emirundi siwolereza poliisi kitaawo Tamale emirundi nze nkugamba bugambi awo ng'asonga ku mutwe kati kojja wange banyabo ne baseba batuwuliriza olwaleero mujjemu obwesige njanga kwogera naye ebigambo nga mmanyi njogera ne state operative wano naye n'ekyo tekijja kungoba ku ccano ye ngenda kusigalawo kubanga ye binyigiriza abantu byawagera ngenda kusigalawo wano tukubaganyenga naye ebirowoozo nyongera okumwambula mujjeko zino engoye mumulabe ensi yonna ekulaba ennyongera okwanika era nja kubeera nga wano nga nkwanika kakati olabo ngamba nogamba mbu Mwanga Kivumbi bamusuula busukka kkubo eri nenkubuza baali bamusibye emiguwa nti tomanyi kubanga Mwanga Kivumbi senga bamusuula awantu n'abantu abali musooseko mulabe bati nga alyani conscious bali muddusiza twali musanze Lubaga mu ddwaliro naye sebo bali abapoliisi ne bamuddusa ne bamuteeka ku poliisi poliisi n'emutwalawa nemutwala mu kkomera ne bamuzaayo ekitalya ne bamusiba era ebyo nze mukutegerako nga nzira mu ngambi ogerera Machete ne banne bateereddwa abo nabo ogeddeko dda balina ddiiru zaabwe ezaawedde dda muli balabira ku bikolwa byabwe state ekwata abantu nga tena bujulizi ensonga lwaki Dr. Besigye ekyamuyina emyaka n'emyaka kyogamba nti bayimiridde mu kkooti omulamuzi n'agamba state n'agamba nti emisango gye mbadde mavunaana ngibaggyeko maybe tomanya kati gwe nga obunamawulire walabye eki simanyi ground ku babateredde ne babateredde mu kkooti oba babajje Luzira gye babadde babasibira kkooti era yeyina obbanga yabatadde ku prison kwonna nedda nebata ne bagamba etya bajja kuwoza nga bava waka beero mukwano gwange ono omuwala bamutadde naye atannaba tebana bamuta Olivia Lutaaya gwe baata ne baddamu ne bamukwata tebannaba lwaki ye tebamutadde okimanyi naye twayogera wano nga bamutadde nti yabadde n'endagaano bwe yatuuka ebweru n'azimenya ne Mwanga Kivumbi okimanyi nakugamba nti bamutera ku ndagaano bwe yatuuka ebweru n'alowooza nti ajja kuzimenya naye erabidde nti ali nekedi bamuggyako dda obubaka bwa MP iminite gye yayina tugendako maano mwami Sewandagi banyabo ne basebo omulimu gwo gwakuwuliriza nze noono twogera londamu ebikugasa omutwe gwo leka gufuula kasasiro buli kimu okiteekemu gwe tuula awo weebeereremu olabe bye twogera oggyemu ekikuyamba ekitakuyamba kireke ekikusanyusizza kibuulire omulala mugambe naye akibuulire omulala ekitakusanyusizza buulira ffe tujja kweddako munkola bulungi nnyo kojja wange ono bwe mumugambira mu comment saawa ebizibu bye naye mumunoonyeko ne mu inbox ye namba ye y'essimu agiteekako okwo kweri mumulumbe mumubuulire eno ensi tugenda kutandika okuwemukira abantu omulamuzi baguma akole ebyekisiru bye bwe bityo tuteekewo embeera nga tosobola dde ogenda mu katale okugulayo ettooke
ng'ogenda mu katale agula enkota y'ettooke ateeka okuba nga yeetooloddwa amagye nga 100. Eyo y'embeera gye tugenda okutandika kati okuteeka ku bantu baffe. Tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandikira olunaku olulala akuume.